Abatuuze ku byalo bina batabukidde yeeyita omutaka lwa kusalanga ku bibanja byabwe nga bakaka okwegula. Mu lukiiko olutuziddwa ku kyalo Mabanga ekisangibwa mu tawuni kanso Namayumba mu Wakiso mu maka g'omugenzi Emilio Ndawula nga lwetabiddwamu omuyambi wa pulezidenti ku nsonga z'ebibanja Luwalira Abraham, omubaka wa Busiro North Paul Nsubuga n'abalala. Abatuuze balumiriza Kiseka Paul okujjanga buli kadde ng'asala ku bibanja byabwe n'okubakako okwegula ng'abasuubizako ebyapa ate n'atabibawa. Kiseka we yajja nga ali ku ttaka lya Namwandu Nakata Agnes namugamba Kibula ayagala kujja ayagala ayogere n'ab'ekyaki. Kiseka yaŋŋamba nti awo Kibula talina obuyinza. Ettaka eryogerwako liri ku poloti 1 to 3 block 193 era ng'ebyalo ebikoseddwa kuliko Mabanga, Buwasa, Kyampisi n'Enzu. Abatuuze balumirizamu ku bakulembeze n'ab'ebyokwerinda okwekobaana ne Kiseka okubatulugunya nga Namwandu w'omugenzi Ndawula Nalongo Namala balumiriza okumukaka okussa omukono ku kiwandiiko ekyali kisala ku kibanja kye yiikanya ku ssaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'okusiba omwana we Kiyimba Matiya nti ng'amujweteseeko emisango. Olw'okuba yakayanako nti ekibanja kya maama otwala kyaki. Kati bwe yayogerangako yagamba musajja gw'onnemesezza ettaka lyako. Era n'amuteekako bambega okwagala okumukwata. Nafiirwa dde abaana bange mu lutalo baafa bwe batyo nga babattambalafu. Kaakati n'omwana wange ono nannunya. Kakati ekyava mu ebyo kwe kusayininga olw'empaka nga nabano baganda be balaba munna ku poliisi ate essaawa za kiro. Sipiika w'eggombolola e Namayumba Kasule George William asomye ekiwandiiko Kiseka n'abalala kye baakaka Namwandu okuzzaako omukono. Endagaano zonna kubanga tetunalaba kyapa kye. Endagaano zonna nfeeza Kiseka. Mu lukiiko Kiseka gwe bamulugunyaako tabaddemu okuggyako Kibule Peter ng'ono ategeeza nti Kiseka mukozi we nga yenna nnyini ttaka era bw'abuuziddwa ku nsonga zino atamyetamye n'ategeeza nti bulijjo Kiseka bino abikola tamanyi. Tekyatusomerwa naye kati lwakuba naliwo ne baŋŋamba nteekeko omukono ng'omuntu abaddewo. Tebamala gasayininga beebuuze ku bantu abategeera ku nsonga baleme kunyigirizibwa kutuuka ku extent eno. Solution ya kibbattaka nnamba emu kuba bumu. Obumu mumanya ani agula n'ani atunda. Awatali ekyo ne bonaaleeta ani kubiriza abantu baffe naddala abawangalya mu Busiro North Constituency okubeera vigilant okukanula nnyo amaaso. Okwogera Kiseka ku ssimu kyokka n'ategeeza nti alina byakola. Ndiko kkooti wano nabweru balina kye bankolako nja kukubirako nga maliriza. Luwalira ayimiriza byonna ebibadde bigenda mu maaso ku ttaka lino n'awa Kibule ennaku 14 aleeta ekyapa ekituufu era nga wakubeerawo olukiiko olulala okugonjoola ensonga eno. Imese Mugabi yakusakidde gwino ku Bukedde TV.